byaki yofuzi kati nga bw'owassa omukyala nga bwe nawassa Esebei nti bwe tunaba twagala ogenda okuba olukuŋŋaana Esebei tuyina famire ya mwami gundi era mu 96 beguti bakola ki egwali ogenda eyo ebujole eyo naye tulina munaffe yawasaayo muna mwagenda mwegabanya exactly kati abantu abalaba ebintu babirabira wano kumpi ne batamanya nti Uganda naye bali baava eri bajja wano omulimu gwe basooka okukola gwali gwa kuwasa mu buli liiyo exactly nkitegeera luvannyuma nti abasajja bano balinamu interest balinamu ekigendererwa ekyo okyokubeera nti nno wakati nzibe ngende Esebei bandabanga mwana waabwe era bwe twali mu parliament juzi nga noonya akalulu ka East African Parliament be basinga okuwagira bampagira ate abawano ne bakkuba okitegeera kakati eggwanga ebintu bino tubiruddemu abantu babituteekamu nga tukyali tubikuliddemu era nga tubiraba twandyagadde kubeera nti nno eggwanga lino tulisaanyaawo mu bintu ebitategerekeka bulungi. Nga tumaliriza akakiiko k'ebyokulonda kabadde kakubiriza abantu okugenda okukebera amannya mu nkalala kayongezaayo ko n'ennaku bukoma nsimbi mukozi mutya lwaki abantu tebajjumbidde bulungi lwaki mwe bannabyabufuzi mugenda kwesimbawo ate temukubiriza abantu kugenda kukebera amannya gabwe kakasa nti balonzi olwaleero nno kusaawa Esebei omuntu kambe baatubba olwaleero kuno mu makya gano mbadde ne chairman electoral commission ku mukutu gwa TV ogumu era ensonga eno tuyogerako ekisooka yo electoral commission tekoze mulimu gwayo ekyokubiri electoral commission tegoberera etteeka nga bwe liri mu ssemateeka wa Uganda era mmaze okumulaalika nti tugenda muwawaabira akakiiko k'ebyokulonda tugenda kawawaabira olwokubiri inshallah tugenda basaavinga lwaki jeema ng'ekibiina kiri mu palamenti ya Uganda mu mwaka guno ogw'ebyokulonda electoral commission etteeka limulagira okumpa essente za kyenkanyi nsobole okugenda okukola omulimu ogwo naye kati bakaada bange batudde ku kitebe tebasobola okubeera nga batambula ye addidde ensimbi azigabira ku numerical constituency ne zibeera nga zisuula olubeege zigwa oluki era kyovola nti NRM esobola okukola activities tufuna 45 billion naye NRM erina ababaka 320 oba mu 6 kati bakubiseemu ogenda okulaba nga NRM efuna obuumi 18-19 efuna almost 80%. Exactly. Kati kyokola nti eri mwaka munyeenya esobola nekola activities yamazadde okulonda yo yatanyasimbudde ne nupu efuna obuumbi 5 obukadde nga 7 naye eri mwaka munyeenya babaako ne activities bakola wadde ate abasirikale babalemesa okukola emirimu gyabwe gyotegedde okubeera nga bakola ki naye babawa ssente zinagikola ate babalemesa ogikola bagikola exactly kati ngambye omukulu ono nti twagala section 14B ebeere implemented ensimbi ezo muzituwe kyenkanyi tusobola okugenda mu 5 yes obezi bazisigadde tezifuluma mu koota zifuluma mu koota naye kati koota ebesigaddeyo gye twandibadde nga tuleeta olumu no oba budget kyengamba nti bwe zibeera obuumbi 45 mu mwaka guno ogw'ebyokulonda tegeera tuzigabane kyenkanyi kisobozese ebibiina bino okusobola okubeera nga bitambula okukunga abantu okwetaba gegamu oli wakubuuliza ekibatandise ebibiina by'obufuzi nga temujja kusobola biddukanya nga mulindirira ssente ate kuva mu gavumenti ssente wa musolo ate omuwa omusolo yaani omuwa omusolo yenze era nze gavumenti otegeera kati abakulu baba batulyaza amanyiza era nze mukola kiri mu tteeka omusango mugutwalayo ddi olwokubiri mwagala ki mu musango kyetwagala mu musango electoral commission ewalirizibwe oku implementing section 14B sente ezo muzigabane kyenkanyi
kati bannayuganda balyoke batuvunaane twakunze bantu kitwabasomeseza. By the way, olwayo n'abantu balonda abakulembeze nga tebamanyi makulu gali mu kulonda bamulonze okubanga anyumiddwa essuuti naye nga waggulu ki tewali ali mu kumanyako politics kubanga abantu bo tebabategeeza ki nagenze nanyaga abantu byabanyaze najja ku kyalo n'abagulira omwenge n'agula soda oyo mwana waffe tulya naye nga balonda aziika bulungi tasubwa kuziika omukulu mbumulaza obuzibu n'olwekyo tugamba nti okukunga abantu tekukoleddwa bulungi era n'abantu n'abo basaasira aba electoral commission nabo sente bawe bafuna ntono nga sinatuuka ku kya sente asobola okukeera najja essaawa 2 n'asiibawo ssaawa 4 5 nga teri azze kumukebera mu lukalala kubanga abantu tebamanyisibwa tebategeezebwa kiba kyetaaga abantu bonna tibali ku abasajja nga bayisizza ebirango abantu bameka ababeera ku TV abameka ababeera ku radio tulina ffe enkola eyaffe mu kyalo ey'ebizindaalo bino naye ate ekyomukisa omubi nti aba UCC babiwera naye mateeka sisimu endala gye tukozesa mu byalo eyo yamukalakasa kuvuga bodaboda nga bagenda bakola kibalaalika abantu era yenkola ero si wano ekyo gwagenda okwesimbawo tukisobola kubiriza abantu bo bagende budget njije luddawa bagende bakebere amanya gabwe mu budget evudde luddawa nga mugaba sukaali munnyo ku lunaku luli zisiyo mu kubagaba sukaali na munnyo so mulimu gwa kakiiko kabyakulonda mulimu gw'akakiiko byakulonda carrying out civic education naye ng'ebibiina by'obufuzi okubeera nti no ba key stakeholders batisobola okubeera nga bayambako singa babeera nga budget yebakoze ki akatalekeka eri bannabukomansimbi obuntu bubiri akasooka ke bukomansimbi obaga ndi ekiseera kye kino okugoba ebyobufuzi ebitaliimu buntubulamu ebivoola ebivuma mu bantu baffe ab'ebukomansimbi ne Uganda alina okutwaliza ki okutwaliza awamu eyo ensonga semasonga gye ngenda okugatta ku nsonga 5 eza Buganda okulaba nti tubeera n'abakulembeze abalimu ensa ku mitendera gyonna era saagala omubuuza ni gwe nnaalonda ku bwa president kubanga anaaba n'ensa nga muntu mulamu nga tavuma tavoola oyo gwe gyokola ki ogyokubeera nga kola ki ngenda naye nga njagala nti abakulembeze baffe bonna okutuukira ku LC1 bagwanidde basaanidde okubeera nga bansa bantu balamu nga si bavooze nga si beebolereze ate nga bamanyi obuvunaanyizibwa bwe balina eri abantu baabwe. Akasembayo ddala keeka Justice Forum Jema. National Executive Committee yatula nga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri yatusalirawo abantu abaagala okubeera nga beesimba ku tikiti ya Jema ku level zonna okujuza forms eziraga okwagala kwabwe nti bagenda kwesimbawo. Nyakwebaza abantu b'omu Busoga bajjumbidde nnyo, abantu b'omu Acholi, Elamwo, Ekitugumu nabo bajjumbidde nnyo. Abantu bano baffe mu Buganda sinaba nnyo okulaba foomu zammwe bezikola ki bezikomawo. Ate nga tulina ennaku z'omwezi 30 okubeera nga tukomekereza tusobola okwanjulira National Executive Committee etubuulire ekiddako naye nga n'ekikusika ekiri mu ekyo kwe kumanya ababaka bameka ku buli mutenda gwe okubeera nabo tusobola okubanoonyeza ebikozesebwa naye ke banoonyeza ebikozesebwa nimugenda okukozesa mu kalulu kano. N'olwekyo mwanguyirize okubeera nga mukomyawo empapula ezo tusobola okubeera nga tubateekerateeka bulungi. Ekibiina kuno nga kyeteeseteese nnyo bwekiba nga kirina enteekateeka ey'okuteekerateekera obuyambi eri abo bagenda okuba nga beesimbye ku kaadi y'ekibiina kigenda kuba kyanjawulo.
Tetugenda kusukawo awo emboozi tebankadde aginyuma eka yagikaddiya. Oyo omwami Kateregga ayogera byansa. Yaggambye gwanaalonda yajja okuba owensa oba wajjeema oba waki kasita onobanga oli wansa. Mubeere bulungi, mwebale nnyo.